njagala okutwala omukisa guno okusaasira muganda wange Mathias Walukagga n'abafamire. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Naye nga bwe tukusaasira tuli wano olw'okujaguza olw'obulamu bw'omusajja omuzira eyakuza abaana obulungi naddala Mathias Walukagga atukuŋŋaanyiza wano olwaleero. Mathias Walukagga aweereza eggwanga lye mu bintu bingi, mu kisaawe ekya music n'azimba eggwanga, wamu kati nga bw'ali ne meeya ku sayidi ey'obukulembeze omulungi ow'ensangi alambika ensonga. Era watukola bulungi nnyo okutereeza kyengere eyo okuva mu mikono emikyamu n'oba kati nga kwagirina mu ngalo. So Father atezeka mu kuloopere oyo munywanyi wange nnyo nfanfe, era emirundi mingi gyonna ng'abeererawo mu loodi okuviira ddala lwe neesimbawo mu 2011. Mpuliddeyo agamba ng'oluddewo, naye ate ono yansanga nga nva mu P7. Nga nti Lukwago ng'aluddewo, naye omusajja yansanga n'akamaliriza ki P7. Sebo President Kyagulanyi era nga President wa NUP tukwaniriza e Buddu. Tukwaniriza mu kitundu kyaffe era weebale kujja naawe okuwerekera omutaka okuweesa omukolo guno ekitiibwa. Sebo Father, mu bufunze obw'ekitalo tunakuwala nnyo abataka bano batugendako ne batuleka mu nsi etaliimu bwenkanya, ensi ejjudde obulyake, ensi ejjudde empiiga efuga engene ettama. Olwaleero nakedde mu kooti nga tuwere ennemba n'emisango egya Alanise Wanyana ne Ssejjirinya. Baabatwala mu kooti ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'omwenda. Naye tutuuseyo olwaleero tulaajanye. Omulamuzi atunudde bw'ati awuliriza sijja bigenda mu nnyo tukyaddayo, naye nga babawaako bbeeyi ne baddamu ne babayoola. Lwaki ensonga eyo ngireeta? Nti ababaka b'abantu bagamba be baatema abantu mu Buddu muno ebijambiya. Olaba obwenkanya obutali mu nsi muno nti baatematema abantu mu bitundu by'e Kalungu, eby'e Masaka n'eby'e Mwengo, mu bufunze mu Buddu bw'abadde bakulira ebijambiya Alanise Wanyana Ssejjirinya. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Era olwaleero bw'obala emyezi 6 gyakwako ebbanga lye baliyo, naye balajjanye kino ne kino ne kiri, tukyaguluma na mbeera. Bwe tutudde kinkoze bulungi, Sekaggale oli bamemba ba palamenti webali. Bwe tubadde mu kooti Alani n'agamba nti omu ku beesimbyewo ku bwa sipiika wa palamenti era asabye omubaka bwa Lookubuze Manyiraze Joyce baagala akakiiko Kasenkya bwetuula erinnya lye nalyo lirowoozebweko avuganye ku lunaku olw'okutaano ng'ali mu kkomera wa Ekigo. Era empapula ze bazimutwalira Ekigo kubanga si konflikiti takkirizibwa kwesimbawo. Bwe bagana okwesimbawo yoyo gwe gwa kamufi tawozesebwanga. Tewaliyo tteeka ligamba nti omusibe teyeesimbawo. Era lumu baali bakireeta entaputa eyo mu 2006 nga kano Dr. Kiza Besigye ava South Africa. Ne bagala nedda si kituufu era bamunominatinga ali luzira. Kaakati n'Alani nze ng'omu ku bapuliida be manyi alina ekibiina kye bwe kinaaba kisiimye bamunominatingire mu kigo yeesimbewo ku basipiika. Obubaka obwo mbutuusizza ku lw'obwenkanya. Ekyokubiri nti eggwanga lino liweddemu era obwenkanya
waliwo wanayogedde ku nsonga ya honorable zaake muganda nge waifa mufumbiro omunwa gwa busoga wayinwa wa Nuupu wayinwa wa Nuupu agambye ababuliddeko n'asinyako ku nsonga ya komishona zaake yali ateereddwa wali ku kyoto okulingiriza obubbi naye babadde balina okumusindiikiriza bamufulumyewo babeerewo bye bakukusa naye yansiza nnyo okuwulira eddoboozi erigamba nti kufa n'obutanya bwa zaaka akyaliwo. Ensonga ezo twazitutte mu kooti era emusango ne tuguteekayo tusaba bamemba ba paalamenti balemereko nti okufa n'obutanyagwa teri kukkiriza jjoogo lino abasajja ne batuteekako nti ne komishona alina okulondebwa Nuupu kaakati nti ate mukyala Anita Amongo y'abamulonda. Anita Amongo lwaleero ye deputy speaker naye akyayagala nekyo ka speaker bamugamba takino aganya walira ajja deputy akyagala nekya speaker akyagala tekugamba kubanga kirino bwe tulimu. Njagala okumaliriza ebigambo byange bino nga mbawo obubaka buno. Eggwanga liri mu buwambe buli omu akimanye nti buli omu waalina okubeera w'osinziira mu kibiina kyo owa Nuupu aba DP we muli wano aba FDC we bali aba ebibiina ebyenjawulo byonna we muli buli omu akwate waakutte tulabe nga tusindiikiriza endoddo. Oba oli Kalungu eno oba oli Buddu buli omu ky'osobola okole ki okikole kubanga babagambye wano Honorable Lutaaya abagambye nti buli omu kijja musangayo. Njagala okubabuulira kino Mwami Museveni yakwata eggwanga n'alikwasa famire ye kati yeririna tebabalimba n'abo abaddukayo nga gundi bw'abanyonyodde Sewungu n'abo abaddukayo tebalina buyinza. Bw'olaba minisita wa health Ruth Aceng nga naye agamba nfunye omwagazi oguddukayo kanziyeyo empapula baminisita abaddukayo eri tebali bulungi. Obubaka bwembowa buli bwe buti nti bannange buli omu akole kyasobola kubanga bakwata ebyobuyinza ebikwatagana n'ebyeggwanga ebisinga obungi nga mwe mulina obulimi n'abikwasa muganda we Sali Musale buli akola ku byobulimi. Eno yakaleetayo endokwaze mwanyemeka yakaleetayo